Kama yeebazibwe nnyo abooluganda. Nsanyuse nnyo okubeera wano mu kifo kino mu kanisa wano, era tugenda okubeera nga tugulumiza Katonda, tugenda kubeera nga tuyiga ekigambo kya Katonda. Mujjukire luli tubadde tuyiga ku bigambo eby'obuwombeefu, okugoberera Yesu n'okwetikka ekikoligo kye ekyangu. Era tugenda kweyongera bwe tutyo tulabe obulamu bwaffe bugenda kubeera nga butambula butya. Tukyalemeddwa okutambula obulungi ne Mukama ng'olina okwesumulula. Tulina okwesumulula abooluganda, tulina okwesumulula tusonyiire ddala. Ekyo kye kisinga okulemesa okwesumulula. Naye okwesumulula kwaffe kwetaaga kujja eri Yesu, kwesumululira mu kigambo nga olina okuta ebyakukwata, nga wanyiiga nnyo, nga wanyiizibwa, bingi nnyo ebitunyiiza, bingi nnyo, naye mu Katonda mwe twesumululira. Wuliriza enjiri Katonda nga bw'agamba. Yesu n'agamba nti mubaleke beebasaale abatalaba, kubanga balina amaaso naye tebalaba, birina amatu naye tebiwulira. Kyova olaba Yesu bwe yali mu Matayo 13, waliwo wano mu Matayo 13, Yesu abayigirizwa bagenda ne bamubuuza ne bamugamba nti ekibiina kyonna ne kiyimirira ku ttale. Eyo nno 13 n'olunyiriri olw'okubiri awo. N'ayogera nabo bingi mu ngero ng'agamba nti laba omusizi yafuluma okusiga. Bwe yali ng'asiga, ensigo endala ne zigwa ku mabbali g'ekkubo, ennyonyi ne zijja ne zizirya. Endala ne zigwa awali enjazi, awatali ttaka lingi. Amangu ago ne zimera kubanga tezaalina ttaka gwanvu. Enjuba bwe yavaayo ne ziwotookerera kubanga tezaalina mizi ne zikala. Endala ne zigwa ku maggwa, amaggwa ne gamera ne gazizisa. Endala ne zigwa ku ttaka eddungi ne zibala emmere. Endala 100, endala 60, endala 30. Alina amatu awulire. Abayigirizwa ku lunyiriri lwa10 ne bamugamba, ne bajja ne bamugamba nti kiki ekikwogeza nabo mu ngero? Yesu n'abaddamu n'abagamba nti mwe muweereddwa okumanya ebigambo eby'ekyama eby'obwakabaka obw'omu ggulu. Bo tebaweereddwa, kubanga buli alina aliweebwa era alisukkirirawo, naye buli atalina aliggyibwako ne kyali nakyo. Kyenva njogera nabo mu ngero, kubanga bwe balaba tebalaba, bwe bawulira tebawulira, so tebategeera. Naye Isaaya bye yalagula bibatuukiridde, bw'ayogera nti muliwulira buwulizi naye temulitegeera, muliraba bulabi naye temulyetegereza, kuba omutima gw'abantu bano gusavuwadde, n'amatu gaabwe gawulira bubi, n'amaaso gaabwe gabazibye, baleme okulaba n'amaaso, n'okuwulira n'amatu, n'okutegeera n'omutima, n'okukyuka ne mbawonya. Owulira Yesu bigambo byayogedde. Kyova olaba nti eno mu 15 Matayo n'olwe13 wano nti naye naddamu n'abagamba nti buli kisembe kitango ow'omu ggulu ky'ataasimba kirisimbolizibwa. Kubanga bali abayigirizwa bajja ne bamugamba nti naye Mukama waffe, omanyi nti bw'oyogera ebigambo ebiringa bwe bityo Abafalisaayo nga banyiiga bwe bawulira ekigambo ekyo? Yesu n'abaddamu n'agamba nti naye n'abagamba nti buli kisimbe kitango ow'omu ggulu ky'ataasimba kirisimbolizibwa. N'abo bagamba mubaleke beebasaale abatalaba. Naye omuzibe w'amaaso bw'akulembera omuzibe munne, bombi baligwa mu bunnya. Kakati eno mu Matayo olunyiriri olw'13 owulidde bwe nkusomedde nga Yesu ayigiriza ebibiina n'ayogera ku nsigo. Naye eno wansi abayigirizwa nga bamubuuza nti bannaye, naye lwaki oyogera nabo mu ngalo, oyogera nabo mu ngero? N'agamba nti kyenva njogera nabo mu ngero kubanga bwe balaba tebalaba, bawulira tebawulira, so tebategeera. Naye Isaaya bye yalagula bibatuukiridde, ebyayogerwa nti muliwulira buwulizi naye temulitegeera. Okimanyi nti ekigambo kya Katonda eri abantu nga bakiwulira buwulizi, oluusi ng'omuntu ajja ne mu kyaki naye nga n'okitegeera tannakitegeera. Naye we tugenda mu maaso nga tulina okwetoowaza mu Katonda, nga tuggyeemu obunnanfuusi mu ffe, nga tetweraga bwerazi nsi bantu kutulaba na kututendereza, nga tetukola byaffe mu ngeri zaffe, ekigambo kya Katonda kitwebikkulira
n'owulira ddala ng'onyumirwa ekigambo kya Katonda, n'owulira nga kikuwoomera, n'owulira ng'oyagala okukisabiramu, n'owulira nga oyaayaana okukibeeramu, n'owulira nga kikuwonya, ye mukwano gwo. Okimanyi nti bw'otandika okusoma Bayibuli togenda kuddaawo okunoonya ani anjagala, ani ananjagala. Katonda yennyini agenda kuleeta abantu abatuufu mu bulamu bwo. Bajja kuva eyo mu mawanga ne mu mawanga. Bayibuli egamba nti balijja nga badduka, kabagamba tugende wano awali Katonda, kubanga olina Katonda omulamu mu ggwe, kubanga osembeza Katonda ow'embala mu ggwe, kubanga oyina embala eri ekonnekitinga ne Katonda. Kati abantu b'okonnekitinga nabo ba mutima, balina omutima ogwa Katonda. Okimanyi nti bw'oteeka omusingi ku kkanisa nga musingi gwa kigambo kya Katonda, ng'abantu bategedde Katonda, guba mutima gwa Katonda. Obalaba ekibiina nga bantu bangi, naye gwe gw'omutima Katonda gw'ayagala. Olunaku olwaleero Katonda ayagala omutima omuwulize, omuwombeefu, omukkakkamu. Abooluganda twetaaga emirembe, obutaba bawombeefu mu Katonda. Twetaaga obuwombeefu mu Katonda bwe butuggyako amalala. By'okoze obikoze, naye si bye bikulokola. Eggulu n'ensi birigwawo, naye ekigambo kya Katonda tekigenda kuggwawo. Ebyensi byakuleka. Obulamu kampega wano ng'obulamu tebuliiwo, naye ekikulu ekyebuuzibwa ogenza otya? Kubanga n'abo abamalawo abalala, n'abo abanyigiriza abalala, n'abo abatayagaliza abalala, nabo olunaku lwabwe lujja. Naye kiki ggwe kye weetaaga owooluganda? Weetaaga kubeera mu Katonda, weetaaga kunnyikira mu Mukama. Olowooza Katonda taakusanyuse? Katonda yasinga okusanyusa ku nsi eno, kubanga obeera otambula ng'olina emirembe, nga wekkiririzaamu, ng'essuubi terikuggwamu, ng'olina embala, ng'obwakabaka bwa Katonda buli mu ggwe, nga byayagala bikolebwa mu ggwe, nga bwe bikolebwa mu ggulu, ng'ebibyo byeterekedde awali awakuumibwa ebirungi, ng'olina embala, ng'olina ebibala eby'omwoyo omutukuvu. N'abagamba nti n'amatu gaabwe gawulira bubi, n'amaaso gaabwe gabazibye, baleme okulaba n'amaaso, n'okuwulira n'amatu, n'okutegeera n'omutima, n'okukyuka, n'embawonya. Babeereyo. Wano Yesu agambye baleke, abo be basaale baaki, babeereyo, baleme n'okubiwulira n'okubitegeera, baleme n'okuwona, kubanga Yesu yennyini gwe bagaana ate ye muwonya. Haleluya. Mukama mulungi. Bayibuli etugambye mu Matayo 15:15 nti Peetero n'addamu n'amugamba nti tunnyonnyola olugero olwo, kubanga bo nga tebabitegeera. Kikutwalira okubikkulirwa mu by'obwa Katonda okutegeera ekigambo ky'obwa Katonda. Kyova olaba nti Yesu yagamba abayigirizwa nti amwe ebigambo bino mumaze okukola ki? Okubitegeera. Kyova olaba nti eriyo abantu abakutegeera ate n'abatakutegeera, eriyo n'abatayagala kukola ki? Kukutegeera. Naye weesiimye, kubanga bw'obeera n'ekigambo kya Katonda, waliyo abantu b'embala abali eyo nga bakutegeera era bakwagala. Owooluganda, abatakwagala abo baleke, kubanga basaale era tebalaba. Baki? Baleke, mubaleke, be basaale abatalaba, kubanga tebamanyi na kyoli, tebamanyi na kyokola, tebakiraba. Naye Katonda kasita amala okukyendoosinga bw'ati, baliraba. Naye bwe balirabira ate obudde buba bubaliseeko. Naye ekikulu kyeki? Ekitiibwa n'ettendo biddire Katonda, kubanga ofunye ekigambo eky'obulamu, kubanga obikkuliddwa ekigambo ky'obwa Katonda eky'obulamu. Ekyo kyekyobulamu ky'osazeewo ekitaliggwaawo, kubanga osazeewo okubeera ku bigere bya Yesu, osazeewo okukkiriza Yesu Kristo ng'omulokozi wo. Amiina. Peetero n'addamu n'amugamba nti tunnyonnyola olugero olwo, naye n'agamba nti era nammwe temunnaba kuba na magezi. Yali abuuza bubuuza, naye n'abagamba nti era nammwe temunnaba kuba n'amagezi. Ekigambo kya Katonda kireeta amagezi. Omuntu ow'amagezi bw'oba ng'oyogera ekigambo kya Katonda, ng'alina ekigambo kya Katonda kakibeeramu emisana n'ekiro, ategeera ky'oyogera. Naye wano Yesu yababuuza nti abange nammwe temunnaba kuba n'amagezi? Temutegeera nti buli ekiyingira mu kamwa kigenda mu lubuto ne kisuulibwa mu kiyigo? Ekiyingira si kyekyonoona wabula ekifuluma. Tuddayo eri waggulu. Naye ebifuluma mu kamwa biva mu mutima. Ekyo kyenkugambye nti omutima gwo guba gwetaaga kigambo. Ebifuluma mu kamwa oli takulimbanga nti biina we biva wonna, biva mu mutima. Era omuntu wafulumiza ekigambo mu kamwa kiba kimumaddemu nga yakirowooza dda nga kimuva mu mutima. Naye kiki ky'oyogera? N'agamba nti biva mu mutima, n'ebyo bye byonoona omuntu.
ebiva mu kamwako bye byonoona, kubanga lwaki bikwonoona? Gwe wennyini abifulumya obiwulira. Bayibuli etugambye mu Baluumi nti okukkiriza kujja na kuwulira n'okuwulira ki? Ekigambo kya Katonda. Kakati buli lw'okyogera gwe osooka okiwulira. Buli we mbuwulira enjiri eno engasa njiwulira, era bwe njiwulira esitula okukkiriza kwange, n'abalala ate ne bagiwulira nabo ne bayamba. Abooluganda bye bino ebigambo ebiri wano. Kubanga mu mutima, olw'okuminamwenda, kubanga mu mutima mwe muva ebirowoozo ebibi, obussi, obwenzi, obukaba, obubbi, okuwaayiriza, okuvuma. Ebyo bye byonoona omuntu, naye okulya nga tanaabye mu ngalo tekwonoona muntu. Owulidde ebigambo bya Yesu bya magezi? Nti okulya nga tonaabye mu ngalo n'ogenda n'okwata akawogo bw'oti, abamu akakwata eno wabbali, n'alya akawogo ke akafuukawo n'akasuula eri, n'osusa eryenvu, tolikwatirira n'olikwata eno wansi, kubanga ekyo kigenda munda. Ate olunaamala Yesu atugamba wano nti ekyogenda ne mu kiyigo n'okifulumya. Naye kino ky'ofulumya obooluganda, tugenderere ebigambo bye twogera, tugenderere ebigambo bye tukola ki, bye tufulumya. Bayibuli egamba nti laba ebigambo by'akamwako bikuteze, ebigambo by'akamwako bikukwasizza. Okiraba awo mu ngero 6 nti n'ebigambo bino bye twogera mu Matayo 12 awo 35-36 nti tubyeruwolezaako ku lunaku olw'oluvannyuma. Ebigambo ekiva mu kamwa kye kyonoona, naye ekigambo ky'obulamu kye kirina okuva mu bulamu bwaffe, kubanga mu kamwa, mu mitima gyaffe, mu birowoozo byaffe, ebirowoozo byaffe byakyusibwa n'ekigambo kya Katonda mu sera ekigambo ekirungi ekyo kwe tutoola ne twogera eri abawulizi ne kibaweesa ekisa. Mukama mulungi. Abooluganda, Matayo tugenda kuvaawo awo tulabe Matayo 16 agambye nti Abafalisaayo n'Abasaddukaayo ne bajja ne bamukema ne bamusaba okulaba akabonero. Abafalisaayo n'Abasaddukaayo ne bajja ne bamukema ne bamusaba okubeera akabonero akava mu ggulu nga bamukema. Obulamu bw'omuntu nga tebujjudde kigambo kya Katonda, ye atambula kaggereggere kukukema, kulaba wa waakusuulira, kulaba wikinesi ye eririddawa, atandikira awo okubeera ng'awo waakulabira, oli wooti ayogere ebibi. Naye naba n'Abasaddukaayo n'Abafalisaayo ebirowoozo byabwe nga birina mateeka g'ebweru, nga bye baagala ensi ewulire. Naye gwe omuntu omukkiriza, olunaku olwaleero tubeere mu kigambo kya Katonda, tukirowoolezeemu emisana n'ekiro. Kyekigambo ekiwonya, kyekigambo ekigenda okutuleetera emirembe. Naye n'abaddamu Yesu n'abagamba nti bwe buba akawungeezi mugamba nti bunaaba bulungi, kubanga eggulu limyuse, n'enkya nti wanaaba omuyaga leero, kubanga eggulu limyuse libindabinda. Mumanyi okwawula eggulu bwe lifaanana, naye temuyinza kwawula bubonero bwa biro. Oyo no Yesu. Tubadde tulaba obuteefu bwa Yesu ng'agamba nti muyigire ku nze, mwetike ekikoliko kyange ekyangu, kubanga nze ndi muteefu ndi muwombefu. Naye mulaba ebigambo bya Yesu ng'abuuza abasajja bano bannaggwa n'Abafalisaayo, Abasaddukaayo, n'abagamba nti bwe mutunula ku ggulu muliraba nga limyuse, ne mugamba enjuba eneetera okugwa, enkuba ebindabinda okutonnya. Naye abange ab'emirembe emibi, era n'agamba nti naye temuyinza kwawula bubonero bwa biro. Ekyo ekigambo ky'amagezi nnyo. Yesu n'alyoka abaddiramu mu ddaala erya waggulu, kubanga yali yabamanya dda nti bamutega bamukema. Bwe tubeera mu Katonda nga tuli mu byawandiikibwa nga tusoma ekigambo kya Katonda, Katonda atuwa amagezi ag'okwawula emyoyo. Abo abakusalira enku obategeera, oyinza okukyewuunya. Abo abaagala okukukola obubi obategeera. Abo ababeera baagala bajja ne bakukema n'ebigambo, naye omuntu omugezi ategeera omuntu akema n'ebigambo n'omanya ekyokuddamu. Yesu yamanyanga ekyokuddamu era n'akiddamu mu bukakkamu. Olwokuna lugambye nti ab'emirembe emibi era egy'obwenzi banoonya akabonero, so tebaliweebwa kabonero, wabula akabonero ka Yona. Okiwulira? Kubanga yali abalabye nga balina emyoyo egy'obussi, egy'obubi, egy'obufalisaayo, egy'obunnanfuusi. N'agamba nti tebaliweebwa kabonero, naye baliweebwa kabonero kaani? Ka Yona.
n'abaleka n'agenda. Okimanyi waliwo abantu b'oviira n'obaleka nga bakumalira na budde. Yesu n'abaleka n'agenda, yali amaze okubaddamu. Abayigirizwa ne bajja emitala w'eri ne beerabira okutwala emigaati. Yesu n'abagamba nti mutunuulire mwekuume ekizumbulukusa eky'Abafalisaayo n'Abasaddukaayo. Ne bawakana bokka na bokka nga bagamba nti kubanga tetuleese migaati. Yesu n'amanya n'agamba nti mwe abalina okukkiriza okutono, kiki ekibawakanya mwekka na mwekka, kubanga temulina migaati? Temunnaba kutegeera, so temujjukira migaati 5 eri ab'enkumi 5 n'ebibbo bwe byali bye mwakuŋŋaanya, era emigaati 7 eri ab'enkumi 4 n'ebisero bye byali bye mwakuŋŋaanya. Ekiralobedde kiki okutegeera nti sibagambiridde lwa migaati, naye mwekuume ekizimbulukuswa ky'Abafalisaayo n'Abasaddukaayo. Olaba Yesu yategeera emitima gyabwe. Yesu yategeera emitima gyabwe nga girina okuzimbulukusa ebigambo. Badda wali ne boogera obutonotono ne bagamba nti naawe Yesu alabika kino kyatugambirwa kuba tetuleese migaati. Naye ye yali yabategedde dda, era kino ekigambo eky'Abafalisaayo yakibagambira bweno n'agamba nti mwekuume ebizimbulukuswa. Mukiwulira? Era nawano byazzeemu n'agamba nti wabula nti mwekuume, naye mwekuume ekizimbulukusa eky'Abafalisaayo n'Abasaddukaayo. Ne balyoka bategeera nti tagambye kwekuuma kizimbulukusa kya migaati, wabula okuyigiriza kw'Abafalisaayo n'Abasaddukaayo. Abafalisaayo baalina enjigiriza yaabwe. Abafalisaayo baalina entegeera yaabwe. Bw'obeera mu Katonda, entegeera y'ebeera yawala ya Mwoyo Mutukuvu. Entegeera y'omuntu alina ekigambo kya Katonda ebeera wala nnyo okuva kw'abo abatasoma kigambo. Oyinza okuba ng'olokose, ng'oli mulokole, oludde ebbanga, omaze emyaka, naye ng'osoma n'ekigambo naye nga munnaye n'okukibikkulirwa tokibikkulirwa, kubanga oluusi oyina engeri gwe gy'oyagala olondamu ennyiriri z'olaba nga zirina be zikuba, olondamu ennyiriri z'olaba nga zirina be zisoomooza, olondamu ennyiriri zewandirabye nga zirumya. Naye Katonda alaba omutima gwo nga ddala guli ku kigambo kye, ng'oyagala okubuulira enjiri abantu balokoke era bawone, ng'oyagala okubuulira ekigambo kya Katonda ng'oli mukkakkamu era omuteefu. Yesu yajjira mu mbala ey'omubiri gye tuli tusobole okumanya nti yajja omubiri gufe. Abooluganda, omubiri gulina okufa, omwoyo gwaffe ne gubeera nga mulamu mu Katonda, ne tubeera nga bwe tutambula nga tukulemberwa omwoyo, kubanga ffe baana ba Katonda. Yajjira mu mibiri naffe omubiri gwe gututawaanya, omubiri gwe gutulowoozesa ebyo nga Yesu yabalaba bo nga beemulugunya. Omubiri gwe gutulowoozesa, omubiri gwa Yesu kye gwava gubetentebwa ne gufa, omwoyo ne guzuukiza omwoyo, omwoyo gwe ne guzuukizibwa omwoyo. Era Bayibuli egamba ti omwoyo yennyini ali mu Kristo Yesu ye mwoyo yennyini naffe atuzuukiza. Era omwoyo yeyazuukiza Yesu Kristo ye mwoyo yennyini naffe akola kyatuzuukiza. Bwe tukkiriza nti ekyo ekyabeerawo ku Yesu tubeera tulokose ne tukyusibwa mu mbala etusobozesa okukola ki? Okubikkulirwanga eby'obwa Katonda. Amagezi gaffe mu mwoyo, okwewala ekibi, tutambulire mu butukuvu. Naye olw'omubiri nga gwolekanye n'omwoyo, Katonda atuwa kitugwanira okuwuliriza omwoyo ne tutambulira mu kigambo eky'omwoyo ekituwa okwawula emyoyo. Yesu yategeera okwawula emyoyo gy'Abafalisaayo n'Abasaddukaayo, n'abaddamu n'abagamba nti bannaaye, mmwe munifuna ddi amagezi? Bwe muba musobola okulaba ekyokuggulu ne mulaba nti enkuba ebindabinda kutonya, ne mulaba nti enjuba egudde, ne mulaba nti enjuba evuddeyo, bannaye kibalema kitya okutegeera ebyakabonero? Kale olw'ekyo abooluganda, twetaaga tubeere nga tuli mu Katonda, nga mwe tutegeerera nga Katonda abitubikkulira, ng'abitubikkulira ddala mu buziba ne tutegeera, n'otegeera n'omulabe wo nga tebamukugambye bugambi, naye Katonda akugamba nti yita wano muganda wange, wali toyitawo, yogera bw'otyo, ekyo tokyogera. Katonda bw'akugamba okwogera oyogera, bw'aba takugambye kwogera era toyogera. Bayibuli n'ekyawandiikibwa ekirungi kyeyogera nti yogera n'omusiru,
aleme kulowooza nti mugezi ate waliwo wekugamba nebeera ng'ekutegeeza obutayogera nti toyogeranga na musiru ate naawe olema okolaki okumufaanana kyova olaba nti abatambula nga tuluŋŋamizibwa omwoyo nga baluŋŋamizibwa omwoyo abo be baana ba Katonda. Omwoyo omuluŋŋamizibwa otya? Omwoyo wa Katonda ne bw'oba osoma busomi Bayibuli owulira nga omwoyo wa Katonda waali okukusomesa okukuyigiriza kubanga ffe tuwulira eby'omwoyo. Omwoyo alumiriza ekibi n'omusango atujjukiza nti omubiri ogwo guddugadde n'atuwa n'atulumiriza bwe tuba nga tutambulidde mu bubi. Omwoyo wa Mukama atununula n'atukolamu omulimu n'atulumiriza ekibi n'omusango n'atutwala mu kwenenya n'atutwala mu kusonyiwa kubanga abooluganda bwe tulokoka ebintu era naffe bitusoberako ddala naye ekikulu okwekolamu omulimu mbeera nsazeewo bulungi okwekolamu omulimu oba osazeewo bulungi. Tolinda bantu kukusonga onnwe, tolinda bantu kukulumiriza. Abantu olw'okubanga Yesu yajjira mu mubiri tusobole okulaba ekyokulabirako nti Yesu omubiri gwalina okufa. Omubiri guno gwe gulina okubeera nga gwe gufa mu kibi naye gunaafa gutya mu kibi? Ogutta mu kibi kubanga ekigambo kya Katonda muliro. Nnyonde Yesaya enjazi kino ekigambo buli lw'okisoma omuliro gubeera gwokya muli ne gugenda nga gwokya ekibi naye ne bwe kaba kayiseemu ne kajja kubanga tutambulira mu mubiri nga gwolekanye n'omwoyo. Mukama atuluŋŋamya, omwoyo gutuluŋŋamya ne tusaba ne tukkakkana n'osaba Katonda nga Dawudi bwe yasaba nti gwe weka gwe nayonoona nenkola ekibi mu maaso go obeera omutuukirivu bw'oyogera osinga omusango bw'osala. Laba nze natondebwa mu mubi ne mukwonoona mmange mwe yanzaalira. Laba gwe oyagala eby'omunda eby'amazima era mu mwoyo gutalabika onoomumanyisa amagezi. Laba ontondemu omutima omulongoofu ayi Katonda. Tongoba w'oliso tonzigyako omwoyo omutukuvu ng'obezaawo essanyu ery'obulokozi bwo onyweze n'omwoyo ogw'eddembe Mukama ne ndyoka njigiriza amakubo g'aboonoonyi n'abalina ebibi balikyukira gy'oli. Mukama omponye mu musango, Mukama akuwonya mu musango olwo ne weenenya. Yesu kye yava ajjira mu mubiri ng'ekyokulabirako nti omubiri bwe gutafa ne guvunda omuntu tasobola kukula mu mwoyo. Naye ensigo bw'erimala okufa ne guvunda olwo omwoyo ne guvaayo n'azuukira. Omwoyo ge maanyi agazuukiza Yesu, omwoyo w'abeera mu ffe ge maanyi agatuyinzisa okukola eby'enjawulo mu Katonda. Omwoyo omutukuvu ge maanyi agatuyinzisa okukola eby'enjawulo mu Katonda. Omwoyo omutukuvu ge maanyi agatuleetera okuba n'amafuta nga bwe tubuulira nga bwe twogera ekigambo kikola mu ffe. Omubiri gulina okunafuwa omwoyo omutukuvu okukola emirimu gye okuva ku nnamulondo iwe bwa Katonda. Yesu yajjira ku muntu mu buntu obuntu bwe bw'omubiri n'awaayo n'akomererwa n'afa n'aziikibwa. Kyetuva tulokoka ne tujjuzibwa amaanyi ag'omwoyo omutukuvu. Kyetuva tusaanira okubeera nga buli ssaawa tulina okubeera nga twenenya, nga tubeera nga twenenya ne tusaba Katonda n'atusonyiwa. Owooluganda saba ku Katonda mugambe nti ayi Mukama gwe Katonda ansaasira, gwe Katonda ansonyiwa, gwe Katonda amaanyi gange, gwe Katonda ekisa kyange, gwe Katonda obutuukirivu bwange. Ayi Mukama onkusaba Mukama olunaku olwaleero leka ojje Mukama Katonda wange, leka onzijuze omwoyo wo Mukama, nzijuze amaanyi go Mukama, nzijuze ekisa kyo Taata. Sabako ng'osaba nange mu linnya erya Yesu Kristo. Embala ez'omubiri zonna ezibadde teziŋŋanya kusoma kigambo kya Katonda nga bwe ndya emmere nafuwa, bwe ndya emmere manya biweddeyo, naye mu linnya erya Yesu omubiri guno mu linnya erya Yesu Kristo ngenda gusomesa ekigambo, ngenda gubeezesa mu maaso ga Katonda, ngenda kunoonya Mukama, ngenda kunoonya okusoma ekigambo kya Katonda, nkirowoolezeemu, nkisiibemu, nkitambuliremu mbeere mukozi wa kigambo nga siri buwulizi ate obulamu bwange buli lunaku nga nenenya mu maaso ga Katonda, nga buli kyemba nkoze ekitasaana nenenya mu maaso ga Katonda, nensonyiwa n'abankozi obubi nentambulira mu butuukirivu mw'olimu okunywezebwa kubanga omutuukirivu aba mulamu lwakukkiriza. Mukama tuli balamu lwakukkiriza olwa jjajjaffe Ibulayimu mu linnya erya Yesu Kristo. Gamba Mukama olwaleero ndokoka era ebibadde binsiba tebikyansiba na kakano, ebibadde binnemesa tebikyannemesa leero. Abalaba ababadde banjooga, ababadde banninyirira, Mukama wakana nabo, baakana nange, lwana nabo Mukama, abadde balwana nange, kwatenga bana akagabo oyimirire okunnyamba sobola ne